badde bamanyidde baba sibaluli anti kugambe kati lwaki babataddeko simusaba prime banasali baba sibaluli kuba bageffe twasibaluli kati mukuteekako bandisose nabali abasibwa edda naye kakati nosooka ate nabannaku zina abebbiri olinaga nti abatakisi adde batuseera sente ez'okutambulira mu motoka ennyingi bwe ziti. Hello wangi ndi ku Bukedde TV nnyo onayogera ni Esther kubayita teesa ku ssente munaye teesa ku sente zebagamba otuwa bagamba ogula eddagala batugamba buli tebagemako byafa kati naffe tutya n'okwegemya ndi mugeme ndi wano ninda dozi twatya twekwese tweyoteza bweyoteza totya okugema ekujja dduka mangu bageme nze omu kubageme ssebo nyaba ali wano nze wano biri kuno bantu boogera byabwe naye ne sente zemwogera fune tusuubira zifune balimu n'okusosola mwana wani mwana wa gundi ebityo ebiri ewaffe eno kubayita byo bizibu bannaye mubeere bulungi anti liri 10 bayite guni anyiize bunyiizi naye abantu beetaaga okubuulira badde b'emitima gitereere abamu banyiivu just omu munyiivu aba tayagala nakuwulira tenekwese neyoteza bweyoteze okweyoteza tebagambe nti weeyoteze naye neddwaliro gendayo oba ofunye akadde naddala nga erya gavumenti bajja kukuseera liri bajja kukuseera kubanga oba ogenzeeyo kuba bwe basazeewo okuseera yadduka ku bantu beabeereeyo mugagga baweerezayo just kasente abagamba zembeereeyo omukazi abeereeyo n'abaana bebinaterera tali omu manyi nga musanvu atekayo katendo kubita buno obwa camping bwema manyi balinga musanvu abeera mukaweema ke yagamba kafire mu green oyo kiragala no balinga musanvu bali ku farm batu saidene waliyo emituba awafumbira ekenyini ng'omuntu yagala ne ka radio ke n'alya essima bakubirako n'abawuliza nasigale bakamwema kati TV zenene n'agatebegege yagula yaleka mukazi n'abaana awo abantu baagala obulamu bali eyo ku farm basirise yabagagga bali eyo bagati ndiwuliza buuliza saagala kumanya mwebali banekuba tubagamba sente zo tujja kwongera okubeera nga mubeere ku Bukedde TV tujja kwongera okubeera nga tulambula naye ebyozigaba byo simanyani ayina zifuna nange mundiki naye nze kirowoozo kyankiga ngejje tuzikayaniddemu maama Nabbanja sente zikwata osooka osiriseemu otwebuuzeeko ozizeeyo zigule eddagala zigule eddagala waliwo abalwadde bangi abatalina oxygen baddire baziteeke mu oxygen bagulemu oxygen bateeke mu malwaliro gaffe agatalina intensive care nze ndowooza ku muntu atamanyi kiddako nga nawakati wali wadde anti era tojja ojjamu era bagenda ati kati olede okaya nakuzze anti kati okaya nti kusobola kukoma naye lowooza ku muntu oli ye n'ebiri ajja gisiima nze natidde buti kumenya bazeetaaga n'ogamba abantu bennyini abatazeetaaga nti be bazeetaaga anti mbu be bakoseddwa kate kyali mugundi muntu aba mulimu gwe bakuggala alina edduka mu kiko baliggala buli kimu kiggale yalina takisi nzigale yalina ekikuubo kiggale oyayinza n'okufa lyetaaga kuddaabiriza ye sikulimba buli kimu ekikyo kiggale yalina n'essomero era liggale y'omugagga oyo akyali mugagga ate essomero liggale ekikubo kiggale takisi zenzigale ne baasi nzigale alina ekyokulya oyo tayina oyo ate ali bubi nnyo ayinza n'okufa goza abantu bonna bafa covid abamu bafa eyo embeera covid agenda omulumba nga yayidde edda kakaawa mukyenkya tuwumulamu katono otudde ate waliwo Prime Minister Right Honorable Robin Nabbanja akakasizza bannayuganda nga bw'atagenda kusalibwako omusolo gwonna wadde ebbanja lya kampuni ez'amasimu ku ssente ze bagenda baweereza naddala abo abali mu bwetaavu okwogera bino abadde mu kusinza mu maka ga Ssaabaleegizi Dr. Samuel Kazimba Mugalu e Namirembe olunaku olwajjo katugendeyo.
nga bawejjere bagenda mu maaso n'okulindirira ensimbi ezasuubiziddwa gavumenti, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ayongedde okuttaanya ku nsonga y'ensimbi zino n'akakasanga bagenda okuzifuna batasaanye kweraliikirira amabanja ge balina mu kampuni z'amasimu ssaako n'emisolo egisalibwako abajjayo ssente. Abakulu aba MTN nenfuna omukisa n'entuula n'aba Airtel abakulu ku lw'Abannayuganda ne bakkiriza nti abalina amabanja kuba bajja kuba akasente bakalaba wali tebajja kajjako nti esente bwe zinaaba zize bajja kuzijjako tebajja zijjako. Ategeeza nti ensimbi zino emitwalo 10 buli omu wakuzifuna nga zijjudde. Museveni yagambye nti esente ezo temuzibasalako tujja kukakola top up. So ogenda kufuna akasente ko mitwalo 10 nga tewali kivuddeko. Okwogera bino abadde mu kusinza okuwadde maka ga Ssaabalabirizi Dr. Stephen Samayo Kazimba Mugalu Ennamirembe abadde aleese ensimbi obukadde 50 ziyasomesa okuyamba okukansa ya Uganda ku bbanja lya Equity Bank eribafuukidde ebbanja. Aleese ssente okwongereza okusasula ebbanja lyaffe lye tulina nasuubiza $5,000,000 era ze zirimu. Ategeeza gavumenti bwegenda okwesa enkaala ezakozesebwa mu kugaba akawunga mu muggalo ogwasooka nga mu kiseera kino bali mu kuzeekennenya okuggyamu abaafa abaasenguka abaagaggawala nga tebakyali bawejjere n'abalala. Naye oyinza okwesanga nga ku baafuna akawunga abamu beesobola owulidde ate oli ayinza okuba ku luli teyafuna akawunga naye kakati nga yaggwawo ate nga naye yeetaaga. So akakasiza ng'ensimbi bwe zigenda okugabibwa sabbiiti ejja. Esente tuzisuubira okujja ku masimu gammwe okutandika bwe tuba tetukereye olwokuna bwe tuba tetukereye tutandika lwakusatu. Akubiza abantu ku kirwadde kya COVID-19 ategeeza nti wadde nga waliwo abafa naye n'omuwendo gw'abawona gweyongedde lwakubanga amawulire g'abafudde egasinga okusaasaanyizibwa. Mulina okukimanya nti abantu batufuddeko fayini naye nga waliwo betujjanjabye ne bawona ate abo tebaboogerako. Twagala kuwa Bannayuganda essuubi nti kobenga obulwadde bukukutte oyinza okuwona. Aliko n'obuyambi obulala bwawadde Ssaabalabirizi okumuyiza mu kiseera eky'omuggalo. Ssaabalabirizi Kazimba asabye abali ku mulimu gw'okuwandiisa abanafuna ssente okubeera abeerufu. Ate waliwo n'abantu bentegedde abamu abatandise okuwandiisa abantu wadde ali bulungi kola nange nteekaako olikola mulimu ki njoza mmotoka ate nga muntu ali bulungi. Abantu abo banaye benenye baleme okukola bintu bitasaananga ebyo. Asabye abantu obutasosola abalwadde ba COVID-19 akimalamu abalwadde amaanyi. Nalabye sayidi eyo ey'essingo omulambo ne bakugabana n'okugutwala ku kijja kyabwe kyono yafudde COVID nekifuuka kizibu abasawo ne bagenda ne bamweziikira vo. Omwenyinyalo ogwo bannaye tegusaanidde tuli bantu Mukama atusaasire. Asabye minisita y'ebyobulamu okuwa abasawo ebikozesebwa ebimala baleme okukwatibwa obulwadde bwa COVID-19. Abasawo mubasabire era nsaba babongeremuko ku protective gears ezo ezibakuuma. Naye naffe abaweereza naffe twetaagamu nno netwetaagamu kubanga tukola saavisi ezo ate wadde bagamba temugenda muba naye omuntu bwafeera bagamba omuweereza ajjeyo twetaagamu naffe ng'abasebalwa twesabikira okusingawo. Yeebaziza Ssaabaminisita Nabbanja olw'okutuukiriza obweyamo n'asaba n'abalala okudduukirira ekkanisa. Shamshad Nalujja ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale ssente endezo ziwidde n'abaweereza beetaaga. Nakyogera dda beetaagira ddala kubanga webatuuka ebizunga bizze bagamba basabire eggwanga. Bo basabirenga nga tebafuna ku ggwanga. Kiri obvious. Babuwe. Ate nze era singa naliyo nze nzebe nsookako. Kubanga abantu abo baba bakakkamu n'essala zaabwe ziba zijja ntuufu. Naye ogamba nti bo tebafuna basabire bano abafuna. Nga nabo balina emimwa balya balina abakyala. Nabbanja mukyala twalina kize mu Parliament. Nage nti ojja kumaliriza nga tewali gwe bawadde kubanga kati abantu bonna beetaaga. Naye ekirungi kya zino zijjira ku ssimu azifunye teri ajja kwogera nti nafunye. Mwajja kubaweera ab'olugambo. Zijja kujja mpola kikiri. Government of Uganda. Waliyo nayo gavumenti egaba ssente yiina nti egenda kugaba
genda osome kuli edda basente b'ebitundu ebiri mu Mugoteko mu Kampala bakubidde gavumenti omulanga esooke okuyimiriza enteekateeka ey'okugabira abantu ssente. Kino kyaddiridde enkalala ezafulumye okulabirwako abantu be batamanyi ng'ate n'abalala beesanze tebali ku nkalala yadde nga bagwa mu ttuluba eri abantu abalina okuyambibwa. Kyo kikyo singa nina ssente Ssentebe wa Sendawula zooni Erungujja Kyambadde Ali alaze okutya olw'abantu be bali mu bwetaavu abawerako obutalabikira ku lukalala lw'abagenda okuweebwa obuyambi bwa ssente olwamuweereddwa. Ekisembayo okuba n'abantu abatono kirina abantu nga 50,000. Abantu be bawandiise bali abantu 250. Abantu 250 Sendawula zooni nze singa abantu abangi mu luka lw'Erungujja bampadde abantu 7. Abantu 7 ku bantu 7 be bampadde tekuli muntu n'omu abeera mulungu Sendawula zooni. Ye Juma Kitawa y'omu ku bannamukisa abafulumidde ku lukalala lw'abagenda okwefuna ku nsimbi mu zooni Namuwongo kyokka ebyembi ennamba y'essimu yateereddwako tesi ekintu ekimweraliikiriza. Kugamba nze nti erinnya lyange Kitamwa Juma kweriri enamba si yange tekuliko nini. Ssentebe wa Namuwongo B. John Kungu atubulidde ng'abatuuze be abasinga batafulumidde ku lukalala lwe yaweereddwa nga tyasaze okwekolera lulwe lw'anaakwasa bekikwatako. Nagenze okwekenenya enkalala zino nga amannya g'abatuuze bonna tegaliimu. Amannya galimu abantu abaafa be bataddemu. Ebintu bino bitusobedde. Ffe be baasooka okuggala abakola mu butale bw'omubuulo. Kati nganze omusomesa kumpi mbala emyaka 2 kuba nali naakatandika okuddamu okusomesa ne batuggala. Mulesa egundi listi y'amanya tetuliiko. Mwagala tukole tuti. Basente baagala gavumenti yongezeeyo okuwa abantu ssente esooke yeekenneenye enkalala zino ng'ekolagana ne basente b'ebyalo. Exercise eno ndaba nga singa eyimiriramu. Olw'okwemulugunya okuva mu bitundu ebisinga mu Kampala, enkola eno ekyusiddwa nga weziweredde essaawa 5 omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine ategeeza nti basentebe baweereddwa enkalala kwe balina okujjuza abali mu bwetaavu mu bitundu byabwe. Mu nkola eno gugenda kulemberwamu town clerk owa division owegombolola ez'enjawulo mu Kampala ng'ono agenda kuba obuvunaanyizibwa buno abukkiriza wansi ku ward administrator fenna gwe tumanyi nga chief ate chief ono w'omuluka abeere nga akwasaganya ne ba LC ab'enjawulo mu muluka gwe oba mu miruka gy'atwala. Baweereddwa olwala eruluka n'agumya bannakampala nti enteekateeka eno tekyuse nga batown clerk bakyalina obuyinza obwabaweebwa. Nti ffenna tubeere bakkakkamu omulimu guno gugenda mu maaso. Division oba parish eneeba yemaliddwa okuwandiisibwa ezo ensimbi zijja kuba ziweerezebwayo. Obwedda buli ssentebe afuna foomu bamukuutira okuwandiikawo bokka abagwa mu biti. Minisita Betty Amongi bye yayogeddeko kiddidde zooni ezimu okuli Kisenyi ne Katwe enkalala okudda ng'amanyiddwa mu kitundu batono bassentebe kye bawakanyizza. Abali obubi abanaku nnyina abantu abasoba mu 2,000 bampadde olupapula luliko abantu 15. Kati balina pulogulamu gye baleese abantu bapangisa ennyumba abantu 4 naye buli omu ng'alya bibye olw'enfuna ki entono. Abantu abamu bategeeza nti bo tebafuna ndagamuntu nga bakozeseza abannaabwe okuwandiisa layini ekiyinza okubalemesa okuweebwa ssente zino. Abantu ID nga zaagwa abalala beewandiisiza omuntu omu nga yasaziza mu bantu nga 5. Enagunda ID abamu ziri mu process tenezenafuluma kati abantu abo enamba ate nga nnene nnyo. Amasimu tebayina, national ID tebayina ate nga tebakola. Gavumenti enoonye engeri yonna gyesobola okukwasizaako ku bantu abo. Basente b'oluweereddwa enkalala batandise okuwandiika abantu baabwe nga mu kagugu b'ezzooni Makerere. Ssentebe Kasimu Lubowa asangiddwa akakkalabya kyokka asobeddwa olw'abagwira nabo okujja nga baagala okuwandiikibwa kuba omuggalo tigwabasanga eno nga nabo tebalina kyakulya. Tubuliddwa abo bebagwa ate si bano bokka bano abamu bannakenya naye nina abalundi muno abawera 2. Julius Kafuluma ne Robin Anantale bakusakidde gulu lino ku Bukedde TV. Jibaita sente. Ate nze mpagira kawunga kadde kawunga live. Kawabeewo ekyenjawulo kubanga n'akawungira amagamba kakati wuliriza oli alina abalundi 10,000
bali mu kitundu ki kati sente zino omulundi agenda zifunira kuki basooke bannayuganda ate bati anti bantu nabali anti nekugamba wabaawo priorities hmm? priorities eziriwa anti nabali bantu kati oliyagabe batuuze ate tewali yagambye nti si bantu anti kyegambye anti kyegamba yagamba tebali kunanga muntu ate bayina anti nze kyengamba nti nsooka n'abalina tujja ziddira sente ezezafuuse sente tuba tugenda mumawulire gaffe agafa ebweru w'eggwanga tandika mawulire g'ebweru mawulire g'ebweru tujja kuziddira edde sente kale mawulire g'ebweru tusoose wa Sylvester Stallone Sylvester Stallone omulina okuba nga omumanyi yazanyanga nga Rainbow omusajja bana yalina eriiso liso abanga yebasa naye bwalikira panchi nakikuba omuntu nabuka mu bbanga tayogera bigambo mu firimu bingi akozesa bikora bambi nno munaye kati emyaka gigenza akulidde ddala ali myaka 74 naye namulaba mu firimu eno gye bazanya bonna part 2 eyagundi ezaabwe bastars bonna ebazanya kaddi yabiddwako olunaku olweggulo ne mukyala we nga bagenze ku dina n'abawala be basatu omukulu alina abawala basatu ssebo abali mu myaka 24 23 19 alina abantu baweeka balinze kutwala butwazi yatambuddeko nabo olunaku olweggulo era nga kyabadde kyakabi nnyo ne madamu waludde naye batambuze ekintu era nga babadde munnange Rainbow bamanya oyo naye babadde laki bo bakyaliwo mulimu banne bambi abavuddewo abali myaka gye abazanya firimu mu kiseera kye tetwadde ku kifaananyi kyabufa buwala bwe bwamufaanana amaaso satu bagenzeeko ate ku hotelawo mu New York ne balya kasente kyendaba ti bo banaffe eri ebweru ekintu kirabika kyabagema eddagala lyabwe ligema liri gundi ana bana bafuna doozi eyokubiri ono kugema kasitoba bagenda n'emipiira mu Bulaaya tebazanya kasaba babagema doozi kati problem gye batyamu delta ono mbogema kuli akubuuka waba yakulumbya ayinza okubuuka kati olina okufuna vaccine kyola president yagambye nti ye agenda kufuna ey'amaanyi egattanga ne delta ne bwajja ayi waffe ono yini Museveni kaguta ate si mwezi gwadda gwa 8 ogujja yagambye mulinde mulinde nagazungu balina empalana zaabwe fitina zaabwe zebalina netusobola agenda kukola eyiye etemanyi delta kakati kyekiresewo obuzibu ate amawulire amala ga Pogba yabadde ate mu Miami mu weekend nga baline munafu yayitibwa Burna Boy gabadde mazaalibwa ge naye Pogba wamaanyi nnyo okuba nti yabadde ku birthday ani ya Burna Boy namwa ekirabo ky'omujozi gwe gwennyininyini gwayambala namugamba Burna Boy yalina emyaka 3 omuvubuka mu Nigeria omuvubuka yakawangula BET Awards 3 muzino BET Awards ezakagwa kiba kyamaanyi sebo 3 yazisitula ba Diamond Platinum tebafunayo nemu naye nga yaliyo covid taliyo owayo Miami antu bali mu America ebe bageme bali mu America kati bo bazemu dobulamu bwabwe okudigida naye kikulu kiri nti yasitudde omunene munene yate gwina sente z'amaanyi munansi munne waago ndowooza tegwazaalibwa eyo ebyokuzaala ebyaddala gwali adopted era nti ebyaddala guba gwazaalibwa baganda baago wadde guba gufalansa anti naye guyinza okuba gwava eyo mu kuzaalibwa anti gufalansa naye gwe ogulaba gubafaanana abafalansa anti kati kyegamba nti naye gwe omukuzaalibwa gwazaalibwa bajjajja baagwe Faransa nenga byakweyita bwisi ninga mwana katoyinza omuyita mu Faransa naye ngoga nti Faransa jengo yajja ngogamba ye iruga nti ono yagenda bugenzi tuyinza eri muganda wigwe yabadde agenzeko kabaga kamu kale mu South Africa Zuma avuddeyo n'agumya abawagizi be mu mbeera yonna etambula ojjukira nti abalamuzi bamutaamidde ne bagaa teyalabikako mu kooti ng'ayitiddwa ne bamusiba emyezi 18 kakati Zuma yazze n'agamba abawagizi be nti bali temufaayo nja kujulya mu musango ogwo byonna jjukira kimuvunaanya kyekyokuba nti eggwanga yali waayo erimba Jopters bwe yatuukira okufuga abasajja abayindi ne balikamula
paka ekyo ekibiina kye bagata omusajja bani takyalina buyinza abalala be batufuga ne bamukwata ne bamusiba ate era ne bamuvunaana emisango gy'okulya enguzi. Zuma sente ze yakozesa mu kuzimba amayumba akola ebyobugagga byonna bagamba yazijja baguptas balinga abamusasula omusaala olw'okuba kwasa eggwanga ng'aliwo nga kifaananyi ng'eno bwe baddukanya eggwanga. Bakyamuvunaana emisango gy'okulya enguzi n'okubudiisa eggwanga egyo gyakyattunka nagyo gye yagaana okulabikirako mu kooti era ne bamusiba emyezi 18 olw'obutalabikirako mu kooti ng'ate ayitiddwa okunyomola kooti enkulu. Ate nga tugenzeko mu ggwanga erya Philippines bakyanoonyereza ekyavuddeko ennyonyi eyagudde olunaku lwa luli n'efiiramu abajaasi ba komando 45 n'abantu ba bulijjo 2. Nnyonyi n'ey'amagye yasituka n'egwa ku kisaawe kwennyini n'ekuma omuliro gwennyini n'eyaka yagiramu abantu 45 era amagye gakyali mu kunoonyereza kiki ekyavaako ennyonyi eno ey'amagye okwaka n'esaanawo. Jjukira mu Philippines waliyo okubayeekera abatonotono abayinza okuba nga bakola ekikolwa kino mu mbeera eyo. Ng'ate tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Japan waliwo ebibuga ebisaanyiziddwawo kibuyaga w'amaanyi amazzi enkuba nga bwolaba. Japan eno ezze ekosebwa ebintu bingi jjukira kukosebwako tsunami edda era ne basaba bazimbe ekisenge eky'amaanyi okwewala tsunami okuddamu ne kati waliyo omuyaga omutonotono oguzze era mwana tu ne gubalumba ne gujuza emigga ekyalo ekyo bwekityo bwe kisaanyeewo olw'amazzi amangi. Ekyalo kino kiyitibwa Atami ne Shizuoka era abantu babiri bafudde naye abalala bagambye bamuke ebitundu bino. Nga tuvudde tugenzeko mu Vatican olunaku lwajjo Paapa bamulongoosezza ekyenda. Paapa Francis Kacyangajja mu kuba Paapa mu 2013 abadde tagenanko mu ddwaliro lyonna. Myaka 84 Paapa olunaku lwajjo lwagenze ne bamukebera ekyenda kye nga kirimu engeri ne bagamba kakirongose era okusinza ku mwogezi wa Vatican agaye Paapa yateredde bulungi era yazze bulungi engulu talina tabu yonna era wadde ajja kuwumulamu katono n'oluvannyuma ajja kudda naye Paapa yasoose kukola kitambiro kya misa oluvannyuma n'alyoka agenda mu ddwaliro gye yalongooseddwa ekyenda naye kati ali bulungi talina tabu yonna yeetaaga kusabira gye muli mwenna musabire Paapa Francis asobole okubeera nga addamu kakalaba emirimu gye naye nga Kacyanga agenda kuba Paapa badde takoonangako wadde ompiso yonna. Nga tugenzeko mu ggwanga erya Bungereza UK munange covid jjukira Delta yabalumba babadde bayongezaayo okugulawo paka nga 19 July naye kaakati Boris Prime Minister abantu bamugee tuli bubi jjukira bano bambi okusibwa kuli okwasooka covid yasooka baasibwa bali awo wakati kati bategeera okugulawo n'abaana batanze okusoma ne bayirumbibwa covid ow'amaanyi variant ekika ekizibu ennyo n'amanga ne bagaana n'abantu okugenda neki ne baddayo mu mayumba munda ne babaggalira kakati yembeera gye babaddemu baalinga abagenda okuta mwezi guno nga gutandika ne bagati kibi nnyo eyavudde India ate wuuna alumba kakati abantu bagambye twetamiddwa bannange abamu beetaaga counseling omanyamu baawungawunga dda abamu tebakyategera kwajjukira bwe covid owo bakuggalidde nno mu lujjalo nabutava ku kyalo kyo bo mu nnyumba munda tofuluma gavumenti yereeta emmere akabokisi awo n'oli omukyere n'oli enkoko n'obeera awo olengeriza mu madiisa akasana okwotera mu madiisa nakulaba tv kakati bagamba bannange embeera etuuse weekoma abantu bajja kunga n'abaana basiriwale n'abantu abenyigira ne beekyawulukuka kakati bagamba atuteera Prime Minister olwaliro agenda kwogerako eri eggwanga yandiddirizaamu ku miggalo egirimu kwasa agamba abantu abasinga bagemeddwa badirizeemu abantu baddemu beeyagale mu bulamu bwabwe obutonotono ate baleme kufiira. Mu Myanmar munnanga amagye gakyagenda maaso n'okufuga abantu ku kifuba abantu abagajeemera era gabalumba galumbye ekyalo ne gattako abantu 25 abakyawoza nti bate pulezidenti eyawangula bagenda mu kiseera kino tukyalina omukwogera ebyo bavumirira abamagye bakubyemu amasasi era 25 be bafudde. Jjukira abantu balopa mu bitongole by'ensi yonna ebivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu kyokka tewaliiwo kyakolebwa era abamagye bakyagenda maaso n'okufuga wamu n'okusiba omukyala Suki eyawangula tebaamuta era n'okulumba ebyalo ebirimu abawakanya naddala omukyalo gye yali azaalibwa n'okubasibasiba mu mbeera eyo. Ng'ate tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Cuba nayo erindiridde omuyaga ogw'amaanyi gwe bagambye nti gujja era egambye abantu baayo 18,000 okwamuka ekitundu ekyo oluvannyuma lw'okubeera nga batengedde ng'ennyanja
ereeta omuyaga ogw'amaanyi bagambye nti omuyaga guno gunaguze guyinza okwononera ddala ebintu era abantu 18,000 ne bagamba bamuka ekitundu ekyo bagende ewalala embeera tebajja kugisobola. Nga tuvudde tugenzeko mu India bamanyi bulungi covid kyeyabakola era Katonda mwetaaga kusabira nnyo India ate ebbugumu ery'amaanyi lyabalumbye wakati awo ebbugumu ery'amaanyi lyabalumbye kakati ennyonta n'omusana gwe gutta abantu esaidi eyo covid waali naye nga ennyonta kyebakola era abantu balabibwako nga bagenza awali amazzi agafuumuka gali ku woteri ennene ne batuula basobole okubeera nga bakkakkanya ebbugumu lino teriri mu India yokka lyalumba Canada gyeriri wali mu North Africa olingi nnyo India ebbugumu ly'amaanyi nnyo naye nga bo balimanyidde ne mulimu abatamanyidde nga lyeyongeddeko emirundi n'emirundi ekitagambika. Ate yo mu Nigeria bolekedde okufa enjala gw'omuwadde akatebe oluvannyuma lw'emmere okulinnya kye batategedde lwaki kwe kivudde. Mmere Banigeria batunda nnyo emmere yaabwe okuva ebwe bagitunda amawanga agalinaanyewo n'ennaku ezo baalumbibwa embeera etaategerekeka ate n'ebyenfuna byabwe ne bikosebwa kinene nnyo kakati emmere efuuse akamere mu saidi ya Nigeria. Twala tugendeko mawulire gaffe Ben ge yatusakidde nago tugategeere tumanye ebisingawo. Eggwanga lya Japan wabaddeyo okukulukuta kw'ettaka naddala mu kitundu kye Atami mu Shizuoka oluvannyuma lw'enkuba empitirivu okufudemba ng'abasukkamu 2 bakyabuze. Ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Okubumbulukuka kw'ettaka kwabaddewo olunaku olw'omukaaga mu kitundu kye Shizuoka oluvannyuma lw'ensulo eza Atami okubaluka oluvannyuma lw'enkuba eyayiise ennaku 3 n'esindika ettaka wansi w'olusozi nga n'ebizimbe ebyasangiddwa mu kkubo ery'okuyiika kw'ettaka byayiriddwa oba okubikkibwa. Ssaabaminisita Yoshihide Suga oluvannyuma lw'okulaba ebigudde mu kitundu ekiriraanye Atami yakuŋŋaanyiza abadduukiriza okuli poliisi abazikizaawo omuliro n'amagye kuba meeya w'ekitundu Sakaye Saito yalaze amayumba 3 nga ge gabadde gakoseddwa oba okubikkibwa n'okubumbulukuka ku ttaka. Olw'okuyiika kw'ettaka 10,000 z'abantu mu bitundu okuli Shizuoka, Kanagawa ne Chiba balagiddwa okwamuka amaka gaabwe kuba basuubira ettaka okubumbuluka omulundi omulala mu bbanga mpaawokaaga. Y'omu Januari w'omwaka oguwedde 10,000 zaafiira mu mataba agaakuba ekitundu Chushu nga nnyaawo omwezi ogwo era bwe lwatuuka nga 9 Julayi 2020 abantu 6 baali bakakasiddwa okufiira mu njege eyo nga 10,000 baali bakyabuze. Gw'omwaka gwa 2018 mu kitundu kya Hiroshima wokka waaliwo okubumbuluka kw'ettaka kwa mirundi 1,243 ate mu Ehime yo waaliwo okubumbuluka kw'ettaka kwa mirundi 419. Kakati bw'oba otunudde embeera ng'eyo bangi bakyalabulwa okubaawo kw'okubumbuka kw'ettaka oluvannyuma lw'enkuba empitirivu eyatandise okutonya mu ggwanga erya Japan. Bwe kityo bwe kyabadde mu Atami mu ggwanga lya Japan ku lunaku lw'omukaaga ng'ettaka libumbulukuka wansi ku lusozi okuyiwa amayumba ng'abasukka mu 2 bakyagambibwa okubula. Ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Tugenze masa mole gafulumye dda bukedde waali the new vision waali nekyo gaggule munnange oleme kusigala mabega bukedde nga bulijjo abamu ekyenjawulo Euro auma Bungereza yakubye nnya wakitegedde nagira nagulabe bwenti Bungereza yakubye nnyera bali baana ba Ukraine bali tebalina bateebi abadde batuuka mu ntabwe bwe bati ne beetoloolerawo ne beegiraagira ne guddayo eno ne batuukawo ne bagiraagira ne basinza okuzannya pira ne gutuukira otaterezawo makkati kujjawo mukomwatawo bano bedda bazinduukiriza naye nga bali abaana bazannya omupiira ne babeerawo wakati ne gukomba ku ggolo ne guddayo ate kati nze nali simanyi ne mupiira mubaamu ate obukodo kati omulwisanawo n'omulwisawaawo temufuna go badde n'omupiira muyonjo nnyo aba Ukraine naye nga bannange obuyonjo bwago bonna nga gufiiraawo
timu tebagikwasaganyisa bulungi kale tugenze amunda munange ate ogenda kusangamu enkumbi terimba ani atakimanyi nti mukulimu ofuna ekyokulya bagambye ebyamaguzi bisabike bulungi birinye omutindo nga bigenda ku katale bantu bagala biyonjo musajja uli atunda namusanga atunda amagi ne mugamba musajja gwe amagi otunda gakyagaliko kalimbwe mwana nga mutudde ku mmotoka eno nga mutunda amagi wabe wanga simula wali omuntu omuguza amagi kati kuli kalimbwe mulinda bantu bagamba kituufu namugana nange bamita odongo lubega Moses naye wankoko y'amagi amalagganaaza kale abaana musoke mugasiimule kawera akabisi isaako limu kulimu okitegeera kati hygiene oyagala mutindo kati ddala ani aligula limu kulimu era agereetera paka bwayise nga naye mayonjo beegati limu kulimu kati sijja kusasula ssente zaabe siimule eggi limu kulimu omama wange akugamba nopanga tureebi bibiri nga gonna gatukula nagaddamu bwati mukadde nga tukyalika nga musiru kyali taddewo ajje luye mufuna luye era tukiddamu enkeera bannange kakati mungeremu obukodyo kubanga bakasitoma beeroboza ate njukira amagi gakkamu olw'embeera luusi ebagira naye kati gali ganakka bulungi mugiremu katono embeera etambule bulungi bakoze ekikwekweto okuba tayambala masiki biri muno mu Bukedde poliisi egobye abakuŋŋaanye okuziika ebiwenge edde balemeddeko essomero ebyenjigiza gwe musingi gw'omwana engeri gy'oyambamu omuyizi obwongo obuleme buleme buddirira abaana boddirira mu bwongo ebya nassale bye wayigiriza kala luli okikibuuza nti red nekigamba nti pinki nongamba nonyiga banyiiza nomga kala ki red nomga kati yimba red paka bwendeta ekidomola kino red kibamu ngaakaaba abazadde tebamanyi kusomesa baana nomugana nakulaze no green kakati bwomunyigira ennyo nomukambwa kati abadde agamba redi ngaomusomya eneriki green agita redi walogedesanga kati ye aliwa kuzuumu nga baddayo taluli wali kati baticha bagambye bano baweereza abaana nga baddamu emirundi 2 times 2 4 kati kugamba tunuliranze tulula wano muguli mu laptop 2 times 2 olwo aba avuddeko omwana kasita ogamba nja kukuba aba avuddeko bazadde muyige ekintu ekyo abaana abato kasita ogamba nja kukuba kati tegeera nti aba atya kukubwa taba kyalina kyakwata era ojja kunyigira bwerera ofe nekyokuba ebintu ebimu tebisomesa wiiki temusomesa kintu abasomesa basomeseza wiiki 2 okuwandika s kya wiiki says bwaga bisomeseza namba zonna ozimalayo wiiki emu tekyategeera bulungi nja kukuba kala ze namuyitiramu juzi wagamba eri wabwe lwalengayo basamba omupiira asoma redi ngaatunudde eri 20 bakkiriza nti okusomesa si kwangu bagamba nga basomesa balya ssente ate muno kimanya nti amwana naddala omwana alina emyaka 32 alimba oyinza okukuba bano abapitu ng'obakubirako oli bebi jjukira obwongo bwe bwa fresh babukwata buli kimu bebi asobola n'okukwata redi ye n'azikwata kala zonna n'ennaku monday tuesday wednesday paka friday owa pitu ne zimulema n'okuba owa pitu ng'olwokuba kino kibebi kibikutte kusinga ekyo kyokka kimunyiza ono omuto aba obwongo bukyakwata ate kiba kirina okusaasira kati gwe n'okuba oli bambi aba tabikutte tigundi akusinga abazadde bansanyusa mukedde ku muko ogusooka peji esooka bwekyo tugenze anti bagambye pass PLE P6 ne P7 bateedde mu waka wamwe olwaleero bitukira wansi ne bagamba okugaba ssente za COVID-19 okusika omuguwa ku nkalala z'abanaafuna bannange nabbanja alaze bwana azituusa ku buli wantu mama tako we kutambula nabbanja munnange kakati ndoza mukakasiza nti omukyala mukozi bantu babeera ne walaala wabe anasobola kakati oyo nabbanja bino si bya because simanya luzungu biki kakati mwenna erinnya mulimanyi n'omuntu mumumanyi ate mumanyi nti sente mujja zifuna okitegedde oba anasobola maama nyavu nabbanja gwoliko yakutte miliyoni aga goŋŋambye ago aku sente ze nga nabbanja nazitwalira akazima nga sente zino zigende ku church house tebawamba church house miliyoni 5 kazajide mukasawo nazimuwa kashi buterevu kwabadde nakusaba kwabadde kusaba ku TV namugate ekizimbe kiba kibatwalako buterevu omukazi ajja kusobola
odda ku bakazi kati kyenjagala Nabbanja no abulako ekintu abulako ekintu kimu kunkwatira ku mubbi ogwo nagwo mulimu kwata ettayi nagwo gugwe era yi prime minister na minister anti alagire kwata omubbi oyo mukwate aliwagala okubba ssente awo nonno bino ebyakatumba tebiranze byakatumba byongedde okulanda bazudde musaga nti emundu eri gunto giwaganya nti eyatta Kaweesa emundu ziyinza okuba zikyaliyenda nojoziwaganya ntukivaako bazudde endala kati teriemu nakati yaliemu yatta Kaweesa zaali nyingi era emisango tujawulo gwa Kaweesa gubere gwa Kaweesa negiro gubere gumwawufu kati bazudde endala emundu era lokeeki naawe oli w'amaanyi keeki mukuzi kati lokeeki gwe mpulira waliwo akulira wabyera biroza yavaako waliwo akulira lokeeki omudumizi wa polisi siyo lokeeki ochula ono yamyuka ono ochula tayagala nnyo byakwogera oli bwe yali ku sabbiiti ono yakola manyi bwe tunaabikkiriza ennyo ebintu bijja kuba bigira gundi siragyegula kuba tobeera nnyo mu mirimu mulimu abantu abakubakeere nga si be bakola ono yakola ne pulezidenti waba ayogera ono ate oni ali yamuwa omulimu oli waali oli wa mikolo nze bwe ndaba oli wa mikolo oli ebyokutukuba ebyo biki naye ono yakola kale tugenze ku new vision alimu amawulire era mangi amawulire mwekalira ne covid-19 oba covid professor naye mwali professor Patrick Ogwanga wadde tips ku ngeri gyolina okukozesa covid temukasobya babalabe muyinza okukasobya avuddeyo nze omu ku bakozesa abo abakantuku era tekampisiza bubi n'akamu matondo mukwaga gundi bayiga yagantonyeza mu kamwa era tekankoze bubi n'akamu simanyi oba bakatonyeza mulamu bakantonyezaamu kale tugenze mu maaso bongedde okwogera ku Nabbanja wuno ng'awaayo ekitereke ekyesente covid cash Nabbanja demands fast registration asabye n'abantu bawandise mangu yadde n'ekirabo yamuwadde enkoko agende maaso n'omutima ogw'omugabi bagambye ate onosusa oxygen okumuteeka ennyo ku muntu ate nabyo bizibu genda ogula new vision amawulire gye gali mangi kibalama bamusimbudde abali bagaa nti yafa kibalama bamusimbudde okuva mu ddwaliro munnange byonna biri mu new vision afulumye olunaku lwaleero abantu basengudde Masaka nawulira bayimiriza osengula kituufu abantu basobya Nabbanja balina okukolako family 6 bagenda bagobe Masaka ku kyalo bannange kale byonna biri mu new vision afulumye olunaku lwaleero genda omugule otegeere ebisinga otumulamu katono tudde n'omukyala waleero mukyala waleero atugenze ku baana baffe kati kanjawule n'emyaka 8 myaka 9 myaka 10 11 12 togeza n'obagaya muri biza kati muri kubya sente zijja batugula ddi biki tebugeza n'obagaya ekiri mu baana abo ngubasuulirira kubagayo babasuulirira togeza n'obagaya mucyo ntegeeza nti oyinza ogamba bakyali bato tutwogera ku kino mutuuze abaana mwogere ku bintu bya sex wallahi yamunguze mbabuulidde vana omukugamba nti namba biki kigambo kyokozesa kikambiga ebyomukwano mugire ku by'omukwano abo abaana bannange bali ku sipiidi beekayiridde abazadde beekayiridde mujja ggwawo ekigo mufune akadde abaana mubayingaginge abaana bamanyi ebintu byemutamanyi byemutalowooza nakugooza balidde emmere bebase alazeewa kebere emanji oba gyali bannange kati balinde bannaabwe bo bomanyi ofayo okulaba baani bamala nabo obudde ekintu kyatabuse abaana bali bize gundi alina laptop oyo talina laptop mubawa neddata bali ku data anti basomera sokuleke ngaokusoma kwawedde edda nga zoom si yaliko amwana alina laptop ne data kwali abazadde mulimba mususiza dola ekizibu ekyajja bino ebyessimu ebyokusoma ku simu bipya abantu bali tuba simu akati omugamba ogerako ekivubukavubuka kisoda kyekimanyi simu
Ezisimu tetuzimanya abazadde. Njogera kusomanga kuwedde, okusomanga kuwedde. Mulimu abazadde abawa data. Mulikage ne banne bali mu kisenge bawe data waabwe. Oli bize ku birala, oli bize okola, oli bize obala ssente. Abaana banooneka. Mbegayiridde abaana bonooneka. Mutunuulire ku bintu bye balaba ku TV. Mbegayiridde bannange. Mutunuulire ku bintu bye balaba ku TV. Munyumya na buddi. Munyumya nabo mugenda kwewunya emboozi ze banyumya. Sikulimba. Dola nno munnange odda ku bakulu bokka kati nina abaana nagamba mu nsi n'emu ku mazina abaana abato n'abaterako endongo amazina manyi ge baazina baddira amabega gano ge binaza bati ne balebeza bwe bati abaana abato bibebi okitegeera enyimba bazinaago mazina ge galiyo omwana omuto muganziniramu amazina atandika kugira bwati n'agenda ku kisenge n'agira akabina n'abibinaza bwati egigo kale n'owulira kikyamu banaye kikyamu mutunuleyo nze mbabuulidde data muteekeko naye omwana data omuwaddi kati bakole ki towadde kyoyagala ekyokola wekirisiraje okumonitaringa abaana kati temuliwo ewaka ati monitaringi nkambwe tewali kitali kikambwe ensi yatabuka wabula gwegokolera ng'olina mu nju ate gwotafuddeeko ye mwana bamanyi olulimi lwe mutamanyi bamanyi ebikola bye mutamanyi bamanyi nobakeberako ne babalingiza nga temumanyi mmwe abazadde ne banyumiza bannaabwe bwoba oyagala okumanya ekiboozi ekyasomesa baba bakiina tebasobola kugamba ku ssomero jjo oli mukambwe nnyo oli wa bbeeyi nnyo mutukayo ya bbeeyi watiri bonna tebasobola bikunyumiza abaana mbafuna katayimu kaabwe obatuuze ngaaba 5 obawe sawage nga bya mirembe si lutawo tewali muggo ojja kutya kale kutyaze babuulidde maazaalibwa ne bano wammanga Nazzikuno omwana bwe yazaalibwanga ab'okumuliraano beppa ab'eŋŋanda b'ennyumba eyo naddala abakyala baabukeerezanga nkokola n'abamu baagendangayo mu malya ga byamisana kino baakikolanga okukulisa omukyala olutabaalo okuwona ekinnyo kya walumbe ekibatwalira mu ssanya awo kugatta omuto eyabanga yeegasse ku bantu abali mu nsi ne ku luno bwe lwali ng'omuzaana Nakyambadde Faliida n'omulangira Kalema Siraaje nga baaniriza kassukaali ke baawa erinnya erya Nakalema Shaluwa omumbejja Shaluwa yoyo gwe twogerako eyeebaza Ddunda olwaleero olw'okukkiriza n'amwongerako omwaka kw'egyo emyaka gy'abadde alina. Shaluwa atugamba nti byasinga okuwomerwa mwe muli akammonde akabboyiro kubanga nti ebisiike tayagala kubyesembereza. Omumbejja ayagala nnyo okuzuula ebipya naye nga kinaakikola ng'asoma ebyo ebyawandiikibwa okuwuga ssaako okubibya ku gali b'enjole. Shaluwa atugambye nabyo abyagala nnyo era atutegeezezza nti binaabikola olw'okwagala okukuuma omubiri gwe nga mulamu bulungi gusobole okulwanyisa endwadde ezifenkenya abantu. Mu bulamu bwe balina okwebaza bangi ddala ng'era olukalala luva kuno ne gye nnava naye agambye nti maama ne taata ebyammwe byanjawulo n'akikkaatiriza nti mumukkiriza bibagambe maaso ku maaso kubanga kino kijja kuba kitegeeza nti biviira ddala ku ntobo ya mutima gwe. Abasigadde abakwasizza Namugereka Ddunda abasasulemu ebyo bye musinga okwagala olw'ebirungi bye mumukoledde okuva lwe yatonnya ku nsi n'okutuuka olunaku olwaleero nga mu myaka gy'egyo ayongeddeko omwaka omulala. Asembezaayo Ssenga Nakamaanya n'akwebazaamu ak'ensusso olw'okukkiriza n'omuyigiriza okusoma Qur'an nti Mukama Katonda akusasule mu musera. Omumbejja Nakalema Shaluwa tukwagaliza amazaalibwa amalungi era ne tusaba Mukama Katonda akkirize otuukirize ekirooto kyo eky'okubeera omukozi w'omunnyonyi. Ssebo omumbejja olunaku lwaleero tewaluzaalibwako wekka wabula waluzaalibwako n'omuto amanyiddwa nga Alex Lumu ng'ono mutuuze w'e Mukono Kawuga era nga kitaawe Kyenji Moses wamu ne maama we Mire, baganda be Brian, Eddie, Sister Esther, Bridget, Brandon, Julie, Basenga, bajjajjaabo nabo bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Abo nno nga tubavuddeko. Maama wa Nandawula Trisha omukyala Namutebiridya e Dubai ayagaliza muwala we amazaalibwa amalungi era amwagala nnyo. Ne mami w'omutwe ayitibwa Esther Mugisha era nga naye abeera Dubai naye amwagaliza amazaalibwa amalungi kuno kugatta basenga be
okuli Nantale Ruth, Nandawula Bridget nti bamwagala nnyo ebitagambika. Trisha asinga kwagala ice cream saako ekyennyanja, anyumirwa nnyo Katone mpozi n'okuzannya n'abato. Tukkirize tusembyeyo Kevin Hiweti Maureen embuuliro ng'ono olunaku olwaleero naye ajja kuza amazaalibwa ge, wabula ng'ono si mulala ye muwala wa Susan Nakayima wamu n'omwami Godfrey Mubuuka omukozi wano mu Vision Group. Kevin awoomerwa nnyo chips ne chicken era nga ayagala nnyo music saako okubeera ne banne baganda be Laura Namusiitwa, Konde Christine wamu ne Savio William Kabooso bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaliwo nga 5 Julayi 2014 ku lunaku luno abantu 72 battibwa abantu abataategerekeka mu bulumbaganyo obw'enjawulo mu disitulikiti okwali Bundibugyo, Kasese n'entoloka ezisangibwa mu ttundutundu lya Rwenzori. Abattibwa kwaliko n'abaserikale ba poliisi 3 n'abamagye 2 ate nga balala baali bantu ba bulijjo. Obulumbaganyi buno bwali bwekuusa ku njawukana mu mawanga okwali Abakonjo, Abamba n'Abasongola. Abatemu bano era balumba n'olubiri lwa kabaka w'Abamba omudingi ya Major John Kamya agasangibwa okumpi n'embuga ya disitulikiti y'e Bundibugyo. Omudduumizi wa poliisi General Kale Kaihura yategeeza ng'obulumbaganyi buno bwe bwakolebwa abasajja b'Obusinga obwa Rwenzururu obw'Abakonzo. Wabula Katikkiro w'Obusinga Noah Nzagale yavaayo bino n'abisambajja. Wano we wava olutalo kakuuse olwaviirako gavumenti okusesebbula olubiri olw'omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere olusangibwa mu disitulikiti y'e Kasese. Program ya chancha tuba tuguse ne Farid Mpagi from Masaka. Abe Masaka mugamba mutya mujebale mugamba mutya abantu baffe ekyakuduse kyakatebe otambulira ddala abe kyakatebe bafiirwa KY ekyali ekyo bambi kyako yali chairman wabo kyakatebe coffee growers yoyo wali abanafa abe kyakuduse wava nabo Kenya n'abalamu na mugamba mutya bogira ddano Masaka no banene Masaka bo kalisize eriyo na Masaka eyo na mugamba mutya mwebale kubeera tuludde okulabagana kwate tusobola kusaza kujjeeyo paji ogenda ewammwe eyo sina wempita ndudde nga bwokiwera siraje nafiiridwa oli gwali senga ye yavuddeyo mu ddwaliro naye twafiiriddwa maama waffe tulina maama waffe Maama Saala yafiiriddwa muganda we nga tumuzika Butambala ewammwe naye twalemereddwa okugenda okuziika twadde tuziika Butambala ebyo gye bazaala maama waffe bayita Maama Saala kyakazaako lya Maama Saala kyaluki ate ffe tumanyi Butambala omanyi ffe tulinako eŋŋanda era bakwogera kyamalega otabajjajja wange kati yafiiriddwa naye Maama Saala nti yavudde waffe Matanga agenda kuziika mwanyinaze ku lusumu yankubidde nga naye talina bwagenda tugamba we Butambala baziika ati tunakola ki kibeera weekend yabadde bwetyo mu weekend oba olinda bantu bukawempo okwo twafudde Haji Saka yali accountant wa General Party Seddako era mu zone y'Emukulumba zone ne tufiirwaho Haji wa Flyway yafudde yali wa Flyway naye yafudde netwamuziisa olunaku lwajjo era mu Kawempe mwennyini zone y'emu kusempa zone Emukulumba zone bonna bataka bonna basajja bagundiva abakulu abagagga bw'omu bonna Nakasujja nze nasooka okubalandira odiwe natunuulidde Ajati Aisha Nakasujja nga bamujja mu kalina ne bamutwala ne bamuteeka mu ttaka ate nga bisi era abadde ampita landiro ensi eno terina kalungi kagirimu temuli kalungi kati gwalya ssente z'omuntu olizira za bwerere siraje twafiiriddwa omusajja omusiraamu yabadde ow'amaanyi yabadde akulira ba kanso abasiraamu yafudde musajja bannange kakati noddola omuntu yange Farid kyeyaŋŋambye abadde ba covid kwebali ku TV kuno era buli kyemwogera bwe bakitwala bwe bati mu ngero bagumya bangi ate basobodde okuwona ate obulwadde gwo obulwanyisa gwe kennyini otandika na mutima gwo bagamba nti oli mulwadde totya
okukyasooka okuzza ebbali tusooke tulwanira obulamu bwaffe wano oba kweddagala dimmere dinwe ate funa ebikubuzaabuza owulira abantu nga banyumya ebibuuzi by'okufa bagamba gundi sooka oveeko wano gendeere noonyayo ekikusanyusa kubanga abantu abalina pressure ne sukaali Nigeria bakutereko oyagala kulaba katuni kiki ekikusanyusaawo kyoba osaba mupiira akutereko omupiira beerawo sirikolaba omupiira esimu ogera ojesonyiwa bingi byogenda osangako ababanja tutawana kukwata na simu bagijje nawo sukaali abalwadde ba sukaali abalwadde ba pressure ali ku ddagala lya sirimu be ebiddagala ligoberere bulungi covid bwanajja covid talina nnyo maanyi naye biri byozanyisa bibirina amaanyi bireeta ettabu kakati bulwolalekera covid ankutte nga tolina pressure oleeta obuzibu bw'abasawo okujjanjaba ogenda mu ddwaliro genda n'ebbaluwa zo zonna ez'obulwadde tolekaayo kugamba nti oyinza okutuuka mu ddwaliro siraaje ne bakusanga ng'olina pressure ate ne bakusanga ng'olina covid wabula yogera nti nze ndi wa pressure nze ndi wa sukaali ndi ku ddagala omusawo afune wakutandikira ewatuufu obulwadde bwonna ajja kutandikira kituufu waliwo omulwadde gwe tutoba naye alina sukaali alina pressure alina ki kakati steaming ate takwatagana naye alina athima akati tokiraba kati ebintu bingi nnyo okusteaminga ate aziira n'agwira naye nga ate alina covid kakati obuzibu atuleko mukasana ule kavayo mufaleko wabweru atuleko mukasana kati ze mistakes endala eziyinza okukolebwa wano abantu baffe lwaki abamu batufaako bwe batyo ate aba ne babeerawo kati alina ekizibu tebakyogedde tebakifuddeko kyeta obuzibu kale ebyo byonna tugenzeyo katono nnyo falido omupiira gwadde utya nalabye Ukraine ng'ekyejo kyeyina sikiraba naye yabadde eyina bagikubye golo nnya ku golo ne batuuka tebalina muteebi tebalina Ukraine bagikubye golo zabadde nnyo ekintu n'ekivaamu kakati ani atuuse yani kati Bungereza agenda kubeera ku luzannya olwo ku semifinal agenda kutuuka ne Denmark Denmark nabala bali composed bavumu buli balina kakipa akakwata obulungi ne Bungereza ina akata omuzannyo lye yali afiiridde mu kuluzannyo lwasooka okitegeera bamuyita Christian Eriksen kakati Spain ya Dora etuuka ne Italy Spain yagwira bugwiza omuntu awo nebwina mu penalty nagulaba eze yewalula gwagenda mu penalty bali ne bagayala bugayazi balina omupiira Italy wogiteeka ku pepe esinga Spain naye ebyempiira byefuula Spain eri composed ezanyisa experience kwekubira awo kale omupiira bwe gutyo faida ajja kuwa atuwa ebisingawo naye mulama tugenze kugwa sente za nabbanja ga buli muntu ajja funa sente ateekeddwa zifuna esente bagamba enkalala ezazze ku byalo oli yagale ninako 7 walinako abantu 7 kunkalala yagambye nti ku bantu balaba ku lukalala amanyiko 7 bali abala tamanyi bavudde alina mpulira nga bagamba nti sente ezo bagenda kukozesa abantu abafuna akawunga omwaka ogwa 2020 abawandiika amannya ge bagenda okukozesa abamu ne batandika okugamba nti bo tebawandiika amannya ekituufu kyo kyekirwa by the way nkyali mu gapa osibitegeera agendako secretariat ki awo wewali obuzibu kuba siraaje bw'ogamba nti ogenda kugoberera nila nga jojo ogenda kujja data kuba nila eyina buli kimu siraaje by that time wewandiisa wali obeera kawempe n'ogenda ensangi kati emikisa giri mingi okugira ku line up y'ekawempe okitegeera ng'ensangi toliyo nze mpaji by that time nali mbeera makindi neŋŋenda ekawempe kati ndowooza olaba kyamaani ono bw'avaayo n'akaaya nayinza okubeera omutuufu naye ndowooza minisita akwatagane bulungi nze kyovala nagambye tanti 10,000 egiri 10 bw'ozigatta zonna muziva mu biliyoni zaffe ttanzi bagenda okugaba bagulemu eddagala ffenna tufunemu kuba bagenda okukaayanira bangi kakati waliwo oli omuzoni mu kibuli omukibuli agambye alina ababurundi 10,000 tebalina guna ate beetaavu ekyo kyoyogera nga bwogambye nti abalwadde ba covid ekyoyogera waliwo abalaba ne banyiiga nga bamanyi nti lipooti ya auditor general yavaayo sente ze balina okugula eddagala nalaba omusajja wa NMS nga bamuleese kantu twamukunya naga yetafunangayo wadde ennusu y'eddagala ne sente ze bayisa tamanyi gye ziri ate nazino ziteeka mu ddagala kiraga nti buli ango basobola okubbirayo sente nze ngamba abantu babawe sente zaabwe panga jjukira waliwo omuntu atagenda kulinda ddagala ajja kufa ekizibu kyalaki agenda kufira makkati awo talina mmere anti kati ekizibu kyendeese baani be bawa siraajo oli wa lisi tekuli siraajo oli wa statistics naye golowooza abantu abakulu abalina essimu mu Uganda bali bameka abalina essimu mu Uganda okimanyi nti ziyinza okubeera nga zi miliyoni 15 ezina essimu bakwate buli ssimu bagiwayalingeko emitwalo 10 bakite
Yaluli. Anje yaluli waliwo olwokuba waliko kali yeyagaliza sente zigenda ku masimu abantu bamwe agasina simu bagisalako biki byonna biri awo mutabani wajja kufuna amuweereza kaki bajja kyakikubagenga ebirowoozo nabbanja abiwulira siraje tuleke otwongerayo jjukira twagenda ennaku eziwera 2 nga tebatatuwa sente funa obudde oyingire mu bantu abafa ababulijjo tufa abasajja badduka tewali mmere abaana bankabiya nekyokubiri wazzeewo n'obuzibu sente zigende ku simu ya musajja baya omukazi afumba ewaka buli omu bagenda muwa tugenze eggulire lirino muteese mu ngeri zammwe nokondi zagenze wa musajja tajja kugula olunaku lweggulo minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi yagumizza ku nsimbi gavumenti zeteekateeka okuwa abali mu bwetaavu nti basuubira okutandika okuzigaba ku lwokusatu lwa wiiki etandika enkya agambye nti bayongedde okwekenneenya enkalala ng'abantu omuli abakyala abaliko obulemu n'abakadde tebalekeddwa mabega. Persons with disability, older persons and women are part of the targeted persons as long as they fall within the categories. Kati olwaliro bassentebe okuva ku byalo 17 mu luka gw'Ekibuli mu Makindye division bazize enkalala ezabaweereddwa okwekebejja abantu abateereddwako nga bagenda okufuna ku ssente za gavumenti nga bagamba nti abaliko abamu tebabamanyi bagamba obulamu bwabwe buli matigo lw'abantu okubalumba mu maka gaabwe ne babalangira olw'obutalabikira ku nkalala zino bwe batyo ne basaba abakulu okuddayo okuzeetegereza nga bakolaganira wamu n'abakulembeze wansi okulaba nga bawandiika abantu abatuufu. Abantu abasinga abali mu nkalala basenguka, abalala bazimba, abalala bagenda ku byeyo, abalala baafa, abalala bakozesa amanamba agatali gaabwe. Nina abasingo mothers bangi tebafulumidde ku nkalala luno lw'olaba. Nina abakyala abalyawo nga bali babudaala bafunda emmere kati nga bano boolaba. Nze zooni yange saafunye register ne simanyi oba baagijjamu oba ekyali zooni. Abantu balowooza nti enkalala ezo ezazze ffe twaziwandiise naye mu mazima tetumanyi gye zaavudde. Bano nga bakulembeddwa Livingstone Serimo ne Kawoya Yusuf ssentebe wa market ezooni batulambuza agamu ku maka g'abali obubi abatali ku nkalala. Okulya tekalabika ate we twasuuze nti akasente kaffe kajja kujja netulokalaba ku lukalala nga tetuliiko. Esente zibaweereza abantu bali mu wetaavu nnyo balina ennyota nnene nnyo. Bo ababadde baze ku ofiisi z'abassentebe okebera amanya gaabwe kibabuuseeko nga tebaliiko ekintu ekibatabudde. Zoni namba ninamu abantu 10 nga nene namba tezifaanagana. Naye bw'ompa abantu ababiri ku bantu abali mu efunye ebbiri oba mutulunye emitwe. Babadde bakyakuŋŋaanya enkalala okuzizaayo. Pawulo Zimba akola mu ofiisi ya town clerk w'e Makindye n'atuuka n'asaba abantu okuba bakkakkamu kuba ensobi zino zikolebwako. Ekirala ng'abakulembeze tibizobagana ambajja kusanyuka abantu bagenda kusanyuka. Ate bakansala ne bassentebe b'emiruka okuva e Kansanga nabo bazizaayo enkalala z'abantu bonna abalina okufuna obuyambi okuva mu gavumenti nga bakulembeddwa Francis Seguyo w'e Kansanga bagamba batidde nti abantu abo bandiviiramu awo mu nteekateeka eno kubanga agamu ku mannya agalabikidde ku nkalala ennamba z'essimu eziri nkyamu. Fenga bakansala twatudde ku leve eya 3 tugenda kubeera wamu. Ngamba era nembakinga abagambye okuzzaayo registers kubanga tuyina nfu. Babaza ekiwandiiko nga beemulugunya ku nkalala ezabaweerezeddwa era ne bazizaayo. Lisiti eriko abantu 9 mu 3 naye abantu bemmanyiimu bali 20. Amannya 2 gokka gajjiddeko naye nga amannya ago n'enamba ez'amasimu za njawulo. Enamba z'essimu ate tezikwatagana n'ennamba za ssimu ziriko. Ababodaboda tebalabikiramu webogerako, abasaluni tebalabikiramu, bakawunyama tebalabikiramu. Abantu baffe gye bali abali obubi batuweeyo chance tubawandiike tubaweereze gavumenti. Ronald Kasasa ne David Sekayombi bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mwebale kubeera nga muli ku Bukedde TV.